then batuva ku kigulology tukatugenda ku program entuufu eyatulese kale nga bulijjo nsooka kuyitako ko nano obulango bubiri bwenjagala okuyitamu then tuleka tugende mu maaso bwenjagala tusuka tugende mu maaso obulango buno bubiri akalanga akasooka njaka bagamba akajaga kasooka the International Conference on Ending Malnutrition 2024 Better Nutrition for Better Lives registration byonna mujja tukira omukyala Dorini Kajumba conference eno ejja kubeera mu January ey'omwaka ogujja 2024 ngejatandika na kuzomwezi 19 ekomekeze na kuzomwezi ennaku zomwezi 21 mu kibuga Toronto ekya Canada. Address wanabeera ejja kubeera Urban Banquet Convention Center Toronto. Ayagala bisingawo ojja tukirira management ya Extreme Music and Events Management ku simu kasaze emu mukaga nya musanvu 9290 oyogereko nabo ku WhatsApp kwe bali bajja kubulya ki ekigenda maaso na buli kimu ekigenda maaso bwekityo. Alright, ndowooza kansempyeyo na kano ka mwanyinaffe gwe nabagambye nti mwanyinaffe aludde mu bito aludde mu kuyimba aludde mu kuzanya katemba n'ebitone by'enjawulo nga kasoma bwe kati 3rd August the best of Evelyn Namolondo from zero to hero featuring Swagger Nation, Mickey One, Ray P, Ediawe, venue Theatre La Bonita. General emitwalo 3, VIP emitwalo 5, emeza ya mitwalo 50 eja Uganda jokka. Eshow ejja kutandika sawa emu eyakawungezi ndowooza mpaka gibona kukomekkerezeeyo kale mwe namba suubira okuba nti mujja kubaayo. Abayibi bangi bagenda kubeera besobola kumenya manya n'abazanyi bannakatemba bonna abakomedi n'abakiwala bajja kuba bamwerekedde. So njalo bategeeza mwenna nti omukyalo olwami mugende muwagire kubanga tateekako kivulu nibo banga asobodde okuteeka ekivulu ng'ate omu ku bannakatemba abateeraga ate ng'akola omulimu okulaba nti asomesa eggwanga kankadde mu luutu emu. Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana temwerabira okugenda mu show ya mwanyinaffe gyayise the best of Evelyn Namulondo ngero emulaga okuba nti avudde okuba nti talina kyalina ate n'atuuka okuba nti naye kati ate afuuse muzira. Sheno ejja kubaamu ennyimba comedy ebitontome n'okulaga ebintu by'enjawulo ate ajja kuba werekeddwako Swagger Nation, Mick Wine, Ray P, Ediawe. Obagenda okuba nga kyabikira ye Theatre La Bonita wali ku Kampala Road kumpi ne Christ the King. Okuyingira kwabonna kujja kuba mitwalo 3, VIP mitwalo 5, table ya mitwalo 5 kutandika sawa emu eyakawungezi then yekijjo kubanga kiggwera keka akalango kati tuba tuvudde mu kalango tuba tugenze mu video entuufu eba yatulese. Kansooke mpisewo kano gwe Munnayuganda ali mu America, Munnayuganda ali mu Canada, Munnayuganda ali e Bungereza ne mu European countries. Kino ekyammwe njagala kibanga kiri special. Manyize nzija nenkola video zino nenzireka waawo nenzibalekera awo wayitayo ebbanga tono njikidde kijja ne kigwawo nensirika. Kati bamaama ne bataata njagala wuliza akantu kano era mukawulirize bulungi nnyo. Gwe lwaki Yoseeri afuze eggwanga emyaka 37 nga nakati apalapalanya kubeerako ngatta awamba nga kati batwala obuvunaanyizibwa okujja obbalumba mu nsi ze muli muggulewo akawunti mu Uganda. Kati kansooke nkabateme omusikake yatema nnamwandu. Njala tutegeeza mwenna bannayuganda Yoseeri ali mu kumonitaringa ssente zonna eziyingira ne zifuluma eggwanga nga buli banka, buli kampuni y'amasimu, buli kitongole kino ekikwasaganya okulisiivinga oba okufulumya ensimbi, buli department ebeera mu mbega wa ISO reporting on daily basis nga mukozi wa bank, being it microfinance, being it commercial bank, being it forex bureau, being it oba akantu konna bossako bonna kubeerako mbega. Ayinza okuba deputy manager, ayinza okuba manager, ayinza okuba teller, ayinza okuba cashier. Kati jala bategeeza nti gwali eyo nga banka zizze mu nsi yammwe mu America abasabuli kimu mukimanye nti eyo system bagiyita financial profiling.
financial profiling buli muntu gwowereza sente bamanya amanya ge yani zigenda kukola ki bamulondola mpaka kati nammwe papasire musindika sente mu good accounts bagenda kuba monitoringa sente ze musindika papasire zigenda kukola ki era bwe zinaba zisusse zebalowooza bajja zikwata nenga bamaze okutegera gwani nga ne ku kisaawe ntebe tosobola kuyitawo kati ngenda basaba baleme kuba basikiriza kugulawo account bali okuba profiling nkugambye nti buli banka buli kintu kitongole kyonna ekiddukanya okugabana okuyingiza sente mu ggwanga n'okuzifulumya kirimu mbega either ayinza okuba nga ali mu cashier department ali mu account department oba ali mu marketing ng'akola daily report ku semwai ku ESO ne mu State House ng'agikola byonna mu banka na kino gyala kyegamwe n'aba bank managers mu bitavu byamwe mulimu ba ESO agent aba reporting mu state sente meka ezijja ku account y'omuntu zona account details bazirina sente meka eziyingira bani abazitola buli kimu bakirina so no njagadde balabula mulekerawo genda nga mugulawo account muwayo details zammwe accounts ezisinga obungi mu Europe ziri safe than eziri mu Uganda babakolako profiling nga temumanyi ebyange wentu bembyogera nembirekawo kati tugenze ku kigulalogi video entuufu eyoketandike ekigulalogi kya leero genda mwenna eri banna Uganda nenga siragenda mu kigulalogi ndoza kansoke mbalaga akantu kano soke mbalaga akantu kano mulyojje mukategeere nze sijja gamba nti kitalo sijja gamba nti kitalo kubanga akola obubi era asasulwa bubi n'akola obulungi asasulwa bulungi mu mwezi ogwa January najja nenkola video nentegeeza omukulu oyo Aponye nti ebibyo biwedde era bakuwa okusigibwa kw'abalwadde olw'ensonga nti Aponye yali apalapalanya nga tayagala kuzza ebintu bya Yoseri bya Geneti na Natasha ne bamuwamba era bamuwamba ne bamutwala najja nenkola video okusinzira ku social zange ne mbagamba nti tasobola kumalako omwaka guno era nayogera ekigambo kimu nti muwadde okusigibwa kw'abalwadde n'enkuba n'akabonero nze ne musiibula era nze byagudde otogabadde mawulire kati mwenna abatajjukira kano ke kalanga akateekebwa ku social media ne ku TV ze Uganda ng'omwami ono abuze ke kalango akateekebwako ng'omwami ono abuze Aponye kali ngenda kuzomwe lwa Sunday bakalamu kagamba bwe kati a disappearance of Mr. Holland Byamugisha Aponye reference number SDRFEF Lower Police Station Mr. Harold Byamugisha Aponye Limited announced the disappearance of Executive Director Mr. Holland Byamugisha in the bracket Aponye. He was last seen in Ntinda on Sunday 8th January 2023 driving his motor vehicle Range Rover white in color number plate UBF 071D. This is therefore to inform the general public that whoever has any idea of his whereabouts, please call a number Sigenda Zisoma or report to the nearest police station. The reward of 5 million Ugandan shillings is available, says management. Nze serabira ebintu byange mbira nayo lwakuba nti simu zangu olumuzibula ne zigenda ne siba gasobola kola ki sisobola yiino eno enoti gye baateeka ku mutimbagano enkera nenzija ne mbabuli okusinzira ku kyechalo ne bagamba nti oyo baagala bintu ebyo bizaayo era essaawa yonna agenda kufa namugambirawo kati sikyagala nnyo baleekaanya buli gwe ŋŋamba nakujja ne nkugamba kitegeeza gw'omanye ebiddako kati fun enough mu kigulalo gikyaleero kambazeyo katono embuulirire tefa yonna ekivundulwa nti omuntu bw'ofunye information togitwala wati weesulayo gwa naggamba wulirize bikugambiddwa oba omuntu oyagala mulaba omuwulira wulirize bigambiddwa kubanga tutwala obudde ne tulisikinga okujja obbawa information n'abagituwa tulisikinga kubanga basobola okumanya we yalinkingidde naye mmwe ne mwefuula nti bye twogera si bituufu oluvannyuma ne bivaayo ate ne mutandika okwebuzabuza nga bafuka banaaba
kale bwe ngamba nti okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde buli muntu webereremu kubanga Kukufa kukulinze kati era kano kalinga ngenda kubanga ndabula mu kigula lugi kya leero ebintu bingi ebibadde ku mutimbagano bitambulidde ku mugenzi ono naye nze ngenda bagamba nti buli muntu yenna gwe nali njogeddeko ng'okimanyi nti nali nkwogeddeko essaawa yo tennatuuka oba nagiyimirizaamu katono otherwise genda omwami ono abadde akolera Natasha ne Janet ebyobugagga byonna babibalaze bulungi nnyo na buli kimu naye nabagamba nti Museveni ne famire balina enzita ez'enjawulo ng'eza accidenti obutwa n'ebintu ebirala baga blood clot naye ngenda bazzayo katono nnyo era nga njala bategeeza muwulize ebibuuzo byange bino mulyoke mutegeere bulungi nnyo omukulu ono abadde mukozi wa state ng'era ayina abakuumi ayina ne dereva amuvuga enfa ye waliwo enfa kati gye bateekawo bamala okutta ng'omuntu ne bakuteeka mu mmotoka ne basetinga accident ne bakuba ku side yo n'ofa enteekateeka weeri olwedde omuntu abeera mufunga bamaze omutta ne bajja basetinga accident nga accident ey'omukyalo ono Sadrin Karasco Sumaya mwenna bajjukira Karasco Sumaya kati enfa y'ono okusinzira ku sose zange akabinja akatta Karasco Sumaya ono omukyala munnamawulire eyakavalinga struggle ya Kyagulanyi oyo omukyala munnamawulire akabinja kano ke kamu akakola omulimu ogwo ono Karasco Sadrini Karasco Sumaya munnamawulire enfa gye yafaamu exactly gye baseemu n'omwami ono era kati njala soka kubuuza ebibuuzo bino wammanga emmotoka eno nga mugiraba nga mugiraba yatomedde bwetyo yatomedde ku passengers seat naye engeri gye yatomeddemu etomedde lole etisse esobola okwonwa emmotoka etambula n'ekyuka n'eva mu kkubo neyekiika bwetyo it is impossible tekisoboka ekyo nkimaze dereva w'omugenzi ali luddawa taliiwo omugenzi abadde n'abassekyuliko abamukuuma bali luddawa tebaliiwo lwaki bakonye ku sayidi y'omugenzi yokka ekyo nayo kibuuzo kiri awo mwenna abadde tebakimanyi wulira kino mwenna abadde tebakimanyi bw'oba nga Yoseri yakwatako emmotoka Land Cruiser V8 empya nnyo modo ng'agikuwadde oba oli musumba oba oli celebrity oba oli ani ng'emmotoka V8 Land Cruiser Prado zimuvuga zimpenkone ng'emmotoka ezo ziri computerized nga mwenna muzitwale zikola service ku Toyota Uganda company owningibwa Toyota Muganda Museveni emmotoka zino zonna ziri computerized nti n'okugikola service ebiseera ebimu service zibakola nga ziri computerized Toyota kenyini yakola services emmotoka zino emmotoka eno gisula ku accident tekitwala budde nga bakozesa software goyinza okuba ovuga emmotoka ne bagikola software update n'oluzinga control n'oluzinga okusiba ku mmotoka eyo emmotoka okomekereza okola accident kyekisooka mwenna Museveni gwawe emmotoka zino empya eziri computerized V8 Prado koza kamanye nga akoza n'owebbwa emmotoka oyinza okuba ogivuga n'ekukyankala nako kumbe bo bagenze mu system nga bakozesa software ne bakyusa emmotoka eyo entegera yaayo emmotoka n'ekulwa Windows oba ne bagiwa Windows nayo n'ekulyawo over kubanga mmotoka mwenna muzikulira Toyota ye Muganda Museveni yalina company eyo ekyo nkimaze mwenna bawa emmotoka ezo zirimu slow killing poison ekyo nakyo njagala mukitegeere kati ekyo nga nkimaze njagala osooka weebuuze omwami ono okufa kwe kwazze kibwatukira naye nga
Jevudde katono bali nenkayana wakati we Janet ne Natasha nga baagalazeeyo ebintu. Era ebintu bino bimu byazizaayo byayise mikono gya Drake Lubega gobadde bamaze okuwa ebimu ku bintu ebyo. Kuli n'ekizimbe kya paaka enkadde wali ekikuwe kinene ekyo nakede ezimu zaali zimaze okuddayo ewa Drake Lubega. Kati omwami ono era yabadde akola amawaggali bayagala ganakoze ebintu bino. Already kalike bamuwamba bali bamututte kumusayiningisa by force asayiningi papulemuzo n'agaana. Yoga ukatukute tujja kukwata mpola. Era je mujja kumujja tandika okuwulira nga bakayanira ebintu bye nga mugenzeemu ba trustees awo kajja kuba kawedde bulungi. Kati gwe yenna ali eyo ng'owakanya information ffe tugenda kufaayo naawe tugenda kujja tuteeka information ku social media ebeereyo abaana bajja jijjayo bagibateereyo era mujja kuzuuka nga wa family member yafudde oba gwe kenyini ng'ofudde nga muganya okutegeera naye bwe yafuna emmotoka mpenkoni V8 ebintu bibiri byerinde bw'otafa smoking poison ogenda kufa accident enteeketeeke kubanga emmotoka ziri computerized oli asobola okusinzira mu ofisi ye n'ayingira emmotoka eyo nga gwe tomanyi n'agikyusa amadinisa n'egaana okukola kyeyina okukola. N'ebibuuzo bye babuuziza eyabadde amukuuma kubanga omusajja alina abakuumi badde atambula abakuumi bali ludda wa duleeva ali ludda wa kati ndo mutegeere buli gwe nagamba nti essaawa yo etuuse. Wano nga nfundikira ekigula lugi mwenna abayimbi abali mu Uganda ng'omanyi nti oli ku federation ya Elisa Musuuza ne Shiba Kalungi nga munnange abatwala ku jam sessions ku Sereni Suits emutundwe n'ebitundu wali ku Sereni Suits emutundwe ne wali ku Mistil Hotel ne mukuba jam session ne mulya chips and chicken ne mulya ziwaini ne mulya buli kimu kyemwagala ne mutandika okutandika okukuumula omukka muno na empewo ya Uganda ne Kampala. Mulye nnyo naye bye mulya nyamusi yabisasula kitamusi yabisasula. Koloza lwaki bukyanga bazimba hoteli ezo ziganya okukwatayo. Lwaki baleeta mu abali mu federation mugende mu jam sessions. Buli alya nanywa koza kamanye nga koza no webba kubata baagala mujja tandika okufuna complications mutandika okutondoka ng'ebiyenje fe tujja kuwugwa fe tugumaze okubagamba nga tetuna kyakola kati buli muyimbi yenna agenda ku Serena Suits nonywa nolya noteeka amagulu ku mmeeza ne ku mistil nga mukola jam session bye bozaki batola mukole gundi mukole jam session tebaina go baagalako mwenda bajja batta bamale omu ku omu ate nga mwabulya ddobutwa ate nga mujja bulya mulya chicken and chips ne baba wine ne mulya mbwegira ne muzimbe muto mukola maifu ne mutandika okulekanira eggwanga nga muli mu nonsense mujja kitegeera nammwe mbatumiddeko nnyo nenga mujja kitegeera wano omuyimbi omunene nnyo gwe nabaga wali omuyimbi omunene nnyo ajja okufaana tufa ate nga agenda fakatwa slow killing poison ogwereranga kando y'omukyaki n'ogwerera mpola n'ogwerera syo n'okwegenekereza kale awo nvuddewo ku kigula lugikyalero nkigadde embuulire tefa yonna abali mu diaspora bagulawo account babuulidde mu abayimbi abali ku Serena Suits ne ku Misty babuulidde n'embuulira ono omusajja nali namugamba dda kati awo mba nvuddewo mba ngenze ku information endala eyandeese gerwa mukulu Emi Katabazi ntandise naawe omumyuka wa director wa ISO wazze mu America n'ekikutute mu America kyonna kikulu munoonya Robert Kyagulanyi Center muna buli omu asoboka okumujja mu Lumbuye naye ngabe nabaga tubakola ku profile essaawa zino oli mu America yiggwa wano Emi Katabazi oli wazze mu America if I'm not mistaken already oli mu America wazze mu America siyo gwe Emi Katabazi naye ndowooza naffe engeri gye tugenda tetutudde tukola profiling eno ye family yo eyo si ye family yo nga bwogiraba yonna tugirina yonna tutandise okukola profiling muve ku baana bali mu kwasa miryango obugego obukalu fe tukola profiling eyo si ye family yo yonna nga yeggwa n'atudde wano maama omukazi wo baganda buli kibi n'abazzukulu eyo si ye family yo kati mukulu ffe ogwaffe tugukoze ne mujja kutegereyo Emi Katabazi ne family ye naffe tugifuna mukwata abaana mbatokyalinge ebisigadde mujja biwulira gwe nawe nkuvudde ku kati njala ngende ku mukulu gwe nabagambye wenzija ngenda soka kwogera ku nsonga za mukulu ono Lubega Mukaku tugende ku information gye nabagamba okujja ku exposing ku Friday buli omutuula kwate kalamu kalira mukulu
mukaako oli otya je baliko kansulenti oli bulungi bakuwadde airplay oli ku TV ogenda oyogera okuba ebibajjagalo okwegamba oli awo nenjala ategeeza public omwami oyo omanyi bavumanya abantu abavudde ku kyeyo nga tebalina kye bakoze nga tebamanyi lwaki bakikuba kibadde naye omwami oyo nyina mutuuma erinnya eppya temutaana muyita lubega mukaako ye kyeyo drop out bw'oba onoonya bakyeyo drop out nga bwe tugaa nti omuntu ya dropping out of senior school or primary school kati nono ya dropping out from kyeyo so the UK kyeyo drop out mukaako lubega wumuzaako ku ntwingiriyo n'omutwe gwo kubanga tojja kusobola bintu bino. 1 information je nkuina ko mpanvu binayogeddeko lubyadde bitono ekisooka lubega mukaako njagala public emanyi nti oli kyeyo drop out azini kyeyo drop out wa dropping from kyeyo nga toina kyokozeeyo. 1 ng'ogyeko okubeera kyeyo drop out oli smart wire aina 12 packs smart wire aina 12 packs nga gwo omulimu gwo kwebirika ku bakazi balina ssente na kubafera oli conman ebbanga liwa mere Bungereza webaka ku buli mukazi gwali osubira kagenda okuwa ssente n'empapula abasigadde nabo bali bakuwa obasanga balaba era tuwasobola kufuna kiwali oyina kufuna era kyovula wavayo tofunye na mpapula waleko zadde ne mukamu kwano go nodduka noganda okuteekawo child support ekyo si kyekikulu mukulu mukaako smart wire 12 packs kyeyo drop out njagala ensi ekimanye nti gw'omu ku basajja abaalya era monna DP gwe bayitanga eyali abesinga ebweru omukulu ono yali gwe kennyini guwa mulyamu olukwe gwe bayita Everesto Nyanzi njagala tegeeze gwanga mwenna abaali bamanyi omukulu gwe bayita Everesto Nyanzi yali musajja wa nkyukakyuka olwo musajja yamubega n'amuyingiza eggwanga ng'amudyesedese kumbe yali amuleeta mu katego ka Museveni. Everesto Nyanzi yasibira luzira Museveni yamukubira ekiiso n'amujja mu mbeera y'ensi naye nga eyakola ekintu ekyo yono mukulu kyeyo drop out 12 packs mukaako lubega ye nga smart wire ye omulimu gwakunoonya abakazi balina ssente kubajjako ssente bafera. So njagala public etegere nti gwali mu lukwe olwabega Everesto Nyanzi omusindikiriza okujja e Kampala Museveni n'amukwata yogayoga luzira n'omukubira omuto Everesto Nyanzi n'afa. Kanjagala ensi etegere nti byokola olwaleero byonna si mawulire kubanga basajja mwembale mwaganya okwewummuzaako nga muli basiri bazibu naye ng'ate ensi temanyi nti amagezi muyina matono. Ebbanga ly'omala Bungereza mukulu watandikawo n'ekibiina kiwateeka mu kwesesego weyita nti baganda bumu nga mulimu n'omwami gwesigenda kwogera manyeka nga wumuze ku lw'ekitiibwa kye naye nga ekintu kino ki organization kiwafferemu abasajja n'abakazi Bungereza wakikolera ku Upton Lane East London gye wakikolera wali office gye wakoleranga ebintu bino era waffera baganda bangi nnyo n'obajjamu ensimbi nga bagenda basupportinge Obuganda mu bintu byonna balina okukola n'okufuna enkyukakyuka era gye wadduka wavayo n'amasuuti n'engatto mbojja kwesimba okuwa president kumbe sente wali ogenda kufera bafere. Address entufu bwenda bamanyiwo eri 130 East London Upton Lane E79 LW kyekifo watulanga okufera bannayuganda bonna baganda abali mu ggwanga erya Bungereza n'obajjako ssente n'odduka okujja e Kampala mbogenda kwesimbawo ndowooza otegedde onaatera ottuuka ku buswandi bwennyini bwe naggambye timulekerangawo kutinkula entalo ze mutajja kusobola olidde mukulu tugenze mu maaso. Era mu Bungereza gwe musajja omu ku kabinja akali akabadde mu Bungereza n'okwetoola Europe eriyo obinja w'abasajja nga bano ba smart wire omulimu gwabwe gwa kunoonya mpapula na kuula bakazi kubajjako nsimbi gw'omu ku bo waleka obbye abakazi bangi nnyo nakati bw'okyakubira amansimbi bakuyamba okuwa ensimbi naye ng'ate omusajja omukulu alema okwekolera ensimbi n'osala okuva e Bungereza nga toyina kyeweekoledde nga n'essaawa zino gy'osula omusajja omukulu agamba nti yo presidential material obuuza ebibuuzo bingi nnyo toyina wadde ennyumba ey'emizigo ebiri oba ey'omuzigo ogumu wadde basimatoyi otambulira ku booda osula mu busokisi zooni nga ne booda omala ziramuza nakulabyeko oyogera ebigambo bingi nnyo era ng'olubalaba Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform n'ekisookera ddala wagambye okyali mmemba w'ekibiina kya National Platform sebo nzijukiranga bwe twali tugenda mu kawulu baakugoba officially
you were dismissed by the party and you were dismissed from people power. Bakugoba. So, ojako TV okwogera nga state agent go basindise so singa member wa people power oba wa national platform. Reason being, already okolagana retired Kano Kizza Besigye ye mukama w'essaawa zino. Naye wano werina ebibuuzo byange bibiri. Era wenjagalira buli muntu yenna ateeke okakabuuza. Lwaki ebibiina byasookawo omuli Democratic Party, omuli UPC, omuli FDC, omuli Ebyama n'ebirala byo teri abyogerako wadde obibuuza ensaasaanya eya ssente eziri mu constitution ezawandiikibwa okuddukanya ebibiina by'obufuzi? Lwaki buli mutamiivu? Lwaki buli museegu? Lwaki buli kagwa ensonyi? Lwaki buli aloota ng'ayimiridde waggulu akojowa ajja n'abuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kye ssente ze bafuna baziteeka ludda wa? Robert Kyagulanyi Ssentamu yakamala mu kibiina ky'ebyobufuzi emyaka ebiri gyokka, in fact nago mu kitundu. UPC emaze mu byobufuzi emyaka egigenda 30, DP as well emyaka 30. Babadde nga leaders of opposition nga bafuna ssente mu constitution ya Uganda. Mmwe nga temubuuza era temwogera. Ngera kubuuza at this particular moment okujja nga mwina go mukolerera ababuwa basindika ojjawo obuyinza obubuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu essente parliament zeesateka mu kibiina n'ensaasanya yaazo gwengaani ogenda kunkolera ekintu kimu. Dayo mu Democratic Party okwatela Robert Mao omubuuze ssente zonna DP zibadde efuna zibadde ziragawa era badde bazikolamu ki? Dayo obuuze mukama Retired Kano Kizza Besigye amaze mu opposition for a good 20 years nga receiving the same amount of money. Omubuuze ssente zino zonna badde bazispendinga ludda wa? Njagala ombuulire wabuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu agenda eweru agenda ne Lumbuye agenda. Njala kubuuza Robert Mao waberedde President General wa Democratic Party ebula abadde agendayo nani? Njagala ombuulire Retired Kano Kizza Besigye abadde agenda okulambula ebula abadde agendayo nani mpozi? Kati olw'okuba omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu yabategeera n'amanya abantu kibalina otambula nabo, yali tasobola kutwala mukaaku wano n'empapula zonfu wave Bungereza nga bakugubye oli mafiya. Njagala osooka ombuulire obadde oyagala atambule naawe wojjidde ku TV n'oyogera ebintu ng'obijja bya Democratic Party oba bya FDC n'obifuula kifuula nnenga ate n'obyogera ku NUP. Bwe yandibadde agenda mu conference naawe ayogere ebigambo nga naye wooli n'ogwo omutwe gwo omukala okulinga eddebe ly'emmwanyi. Nkubuuza wali oyagala ajje atambule naawe ola woyogerera ebigambo bya FDC ne bya DP n'obigatta n'obifuula bya NUP ku binsi by'ensimbi bwe yandigenze naye mu conference biki by'otandiyogedde oluvannyuma? Kitegeeza you are empty head mu magezi toyina. Yensonga lwaki basajja mmwe obadde mu opposition for the good 30 years toyina basima toyi fuuti 5 ku 6 towalinaawo. Toyina wadde n'ennyumba opangisa, abaana baakulema okuweerera gwe kennyini weeremeredde, olubuto lukujjudde enfaana tonna ky'osobola kukola. Kati mukulu bwe mbanga musiriwaza abantu mwegendereze nnyo kubanga tukooya akamanyiri mu bisajja ebikulu bitusibyeko wano mufundisa abaana babandi embuto temuva mu loogi naye ng'ate muyina obuvunaanyizibwa obw'okukola mutuvumisa abasajja nti tulina obuvunaanyizibwa naye ng'ate abasajja tulina obuvunaanyizibwa. Kati mukulu njala kubuuza in the shortest period of time of 1.5 years Odo otya ku TV notandika okubuuza accountability y'ekibiina kya National Platform ng'obuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mukama wa Retired Kano Kizza Besigye abadde mu opposition for the good 20 years nga tobuuza nko wadde accountability ey'ekikomando, nga tobuuza nko Robert Mao abadde mu opposition n'ekibiina kya almost for 35 years nga tobuuza nga accountability for the party. How dare you ojja ku National TV ne bakuwa airplay n'otandika okwebajjagala ng'eyalidde empuuta n'ebinyeebwa obuuza accountability as who? Tolina kifo mu NUP wadde okuba nti oli kansala simanyi oli coordinator oli ludda wa wadduka n'ogenda n'okivamu kubanga oli mbega. Kati bakulu mulekera okusiriwaza eggwanga mukaaku wumuzaako entwingiryo wansi olese ofeza abakazi e Bungereza ozaddeyo abaana e Kampala tolina adde ennyumba. In fact n'engoye z'oyambala ezimba ozijja wa dobbi n'ojja ozambala ojja ku TV
osiba mu katale olamuza omusajja omukulu w'ogendera mu owino ekibuye n'olamuza obutungulu n'olamuza ennyaanya n'olamuza ettooke bali kusalireko ne booda n'ogiyimiriza ng'omugaa nti ngenda Kampala ew'50,000 tuwadde 3,000 nga tolina ddesere sobola kugula booda mukulu ebyobufuzi byakusala amagenda n'amadda naye ng'ekizibu kyo si kutegeerako ekizibu kyo wali mu kontrolinga obwongo bwo n'obusajja bwo kubanga ssente zonna ezisinga obwo nkyentegeddeko ziggwera mu biwojjolo the moment kasita obongoba concentration yo yonna omubiri gwe guli ku kiwojjolo awo nga obwongo buli sakodi awo ku kiwojjolo tosobola kusigaza ssente mu mpale wadde okubeera n'obuvunaanyizibwa buli kyotunula bwo era kyokola nti omegerera ng'omutambaze olwera ku TV musajja mukulu ku myaka oli mu nkaaga naye wenna omegerera ng'omutambaze okitegeeza nti obwongo bwo bwasetolinga mu bakazi. That's why Bungereza tosobola kuddayo bakazi bakunoonya Kampala bakazi b'okwabudde bangi kati oli ku TV oli ku mwana w'emyaka 37 gw'olina emyaka 6 tolina nnyumba tolina mmotoka tolina basimatooyi tolina kibanja nga ne gye bakuziika otyayo gendayo okujjako okukolera Museveni kati gwe nno sigenda kulwa kubanga ebyokukola bira bingi nnyo nti obudde nabadde nabutono nnyo bukwogerako naye njala kugamba kyeyo drop out weewummuzeeko mukulu kyeyo drop out weewummuzeeko kyosobola kiri ekintu eki kumegerera ng'omutamazeewo kusente zimalira mbiwojjolo kulamuza booda butungulu nnyaanya omusajja omukulu olamuza otya ennyaanya olamuza otya ennyaanya n'abakazi balina ebizibu ng'osanga omusajja olubuto olumu ng'entumu ya kasasiro ayambadde essuuti naye nga mu nsawo alinamu nusu 10 n'akuyimiriza n'agamba my sister can I talk to you omwayo kuba byayigo okusala enviiri n'okwambala obusuuti olubuto ne lukulukira kumba omukka mweregwe gumu talina adde n'ekikumi n'akuyimiriza yayagala okuwujja ekiwolojjolo talina ssente mutuuka mumaze alina okukuwa ssente neza booda tazirina ate yeewola ku ggwe kati such people obwongo bwe bwasetolinga awo naye nga bumubuuza birimu amagezi tasobola kuddamu nuupu yakamala omwaka gumu n'ekitundu ogibuuza accountability FDC ya mukama maze emyaka 2 nga togibuuza accountability DP eri myaka 4 togibuuza accountability what is your main agenda if you are not set by someone to destroy or to blackmail Robert Kyagulanyi what is your main agenda Monopu tesobodde kuteekawo demonstration since when you were in DP how many demonstrations which took place in Kampala you went to join FDC how many times did you organize demonstration If you say that you're in opposition, why didn't you join Robert Kyagulanyi Center and organize the mass demonstration across the country? But you are doing nothing apart from moving around calling women. That's the only thing you can manage, but not politics. So, mkulu njala kugamba wewe umuzeeko, tuvudde okatugenza ku program entufu yatulese. Basa ate sagala mubudde era mu handlings over ku mukulu mufumbira wa Yuswa omusajja omukuwa denze mutade sinabudde kubyokola tulina bingi nnyo. Njagadde muteekaawo era ekyajja kikuzunza ng'ova mu DP ogenze mu FDC ogenze mu wokutuwaaka ojozunga buzunzi bwoti tolinawo otudde oli kitengejja musajja mukulu wewe muzeeko tugenze ku video entuufu eyandeese Alright. Katika nsubira nti omukulu Mathias Mpuuga Nsamba atuuse, Robert Mau, Charles Peter Mayiga, Yoseriti bahabara otabase mutano wakare nsire tamzeze ensanga bisibe naye atuuse. Ngenda kukola video n'obwegenderevu era buli omuntu njagala ompulirize n'obwegenderevu nnyo nga nfuna information eno y'olwaleero. Nabaga ebbugu mulingi wano tuli mu summer. Nabagambye nzija ku Friday kwogera nsonga zino zibere namulukufu. Waliwo omukulu gobatisirika ku social media kuno naye ebintu bye tasobola bibalambulira bulungi kubanga naye mukozi wa state nambagamba dda. Baina nakakutu bakayita Liberty TV kabera ku social media kabera ku Facebook ne kabera ku TikTok ne bajja ko videos za baziteeka ko ne bazinterpreting ne bazikyusa se baagala. Oyo mukulu gobasoko okuwa information oba gobasoko okuwa take iyo kuleta ekibozibozi kibayita federal nga akisomesa bana Uganda that's the only way to go njala soka bategeeza
omukulu oyo Kimbugwe n'akabinja ke. Kimbugwe tabangako munnabyabufuzi. Oli Kimbugwe musajja omufere yali akola mu sports betting district twagibawa. Bino byonna nga omanyi nti musajja Munyarwanda awedde emirimu bamuleta mu settinga era buli kimu kimayine ka group yabuzabuza abantu bangi tutugenda gendayo. N'ekibozi kyabadde afumbire bago basiko kuwa information eyokukola ki federal ekujjo kyogera eri abantu. Naye ngenda tandika video eno nga ngisenka buno yekisokera ddala. Federal system of governance yandibadde nnungi nnyo mu ggwanga erina obukulembeze obukyuka mirembe. Kyekisokera ddala. Federal system of governance bannayuganda bajagala kuva dda. Naye Yoseri n'akabinja ke n'abazungu ne bagiremesa. Kubanga bakimanyi nti Uganda ng'ensi tewera, waliwo ebitundu biteesobola. Ng'ekitundu kyokka kisobola okweyimirizaawo kye bayita Buganda. Ebitundu ebirala bisaana kusapootinga ne bagamba no tetujja kisobola ate nga n'abakulembeze bano bannabyabufuzi baagala osigaza obuyinza nga tebasobola kukkiriza federal system of governance. Kati olw'okuba tubadde ku pressure batandika okukyusa ebiboozi ngenda kubaabya. Nabage ngenda saagala muntu yenna ngenda kubaabya. Yoseri ndowooza otuuse. Tunajjukira byafaayo nti Yoseri y'omuntu eyajja mu Uganda ng'azze ku mission ya kufuga ggwanga naye nga si Munnayuganda. Ekyo kibadde kibagamba ebbanga lyonna mutabani wa Kalekyezi. Era mu kulumba olubiri mu mwaka gwa 1966 Yoseri ono yennyini yali omu mbega kafulu eyabega Buganda okutuuka okulagira mukama we Milton Ome Opeto Obote okulumba olubiri era bajja okukola final conclusion eyokukola survey n'okumaliza buli kimu. Kubanga omugenzi Sir Edward Frederick Muwangula Muteesa yalina enteekateeka egamba nti buli kitundu kyefuge nga kisinzira ku buyinza obwakiwowa n'ebyobugagga eby'ensi ebikirina n'okwefuga. Museveni bwe yakimanya ng'akolagana ne mukama we Milton Ome Obote balumba olubiri era ne batwalaganya Ssekabaka Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa nga ndabwe gisimufungizo yogayoga ng'abinnyise mu nsuwa mpaka mu ggwanga erya Bungereza. Ate naye mu kiwejjowejjo gye bamulumba nga bakozesa omwana omuwalero Omuganda gwe bayitamu n'awa Ssekabaka Kamyo Kawulire mpaka lwe yakisa omukono mu ngabo nakati bye bizibu tukyalimu olwaleero oyeye Museveni olwaleero. Kati emboozi etandika etya? Olunaku lw'ennaku z'omwezi ziri 7 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2023 mugenda tandika okuwulira ekibooziboozi kya federal oba kye tuyita federalism nga kiteesebwa ku radio station, kiteesebwa ku TV, kiteesebwako kubamu kuba Babaganda abali mu kabinja ka Buganda Caucus. Kigenda kuteesebwako ne mu parliament era kigenda kuleetera Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga okutandika okukola kye tuyita Buganda tour. Bw'anaava mu Buganda tour agenda kukola countrywide tour. Nkiddamu kino kigenda kuleetera akabinja ka Buganda Caucus okutandika okwogera emboozi za federal. Kigenda kuleetera parliament okudiscussinga ku kigambo kye bayita federal. Kigenda kuleetera Charles Peter Mayiga okutandika okukola Buganda tour ng'ayogereza Abaganda ku kigambo kye bayita federal. Wepo ne Mathias Mpuuga Nsamba nga batambuza ekiboozi kye bayita federal. Naye mu kino we bagenda okuva Yoseri wagenda ng'okkuba enkambi ng'abuuza abatuuze baawo nga bamubuuza kubanga Mayiga n'Empuuga n'akabinja kagenda okuba katambula kagenda kuba kaseetinga ng'abantu abagenda okujja ku mukolo gwa Museveni omugamba ssebo twakusaba dda federal omutumma. Yoseri abagambe nti nze federal nga ab'Emmengo basabye kati ngenda kuba mubaddiza nze sina buzibu era federal mubawadde. Federal kigo bagenda obbawa wuliriza bulungi nnyo kavudde kwanjula video etandise. Ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2023 waaliyo olutuula ono lwali mu State House Entebbe lwatandika saa 12 ez'akawungeezi ne likomekkerezebwa ku ssaawa 6 ez'amatumbi budde. Era olukuŋŋaana luno lwatuulibwamu abantu bano wammanga nga bateesa ku puroguramu yaabwe nga bw'eneetambula. Mwalimu Yoseri Tibahabulwa Lutabaisirwa mutabani wa Kalekyezi tamuzezedde ensanga bisibe nannyini kabuyonjo tambula lukwata senior. Mwalimu Nobert Mau bagamuyitanga Nobert Mawobe. Mwalimu Wasanya Kaloli Gamulengejja Saalongo Peter Mayiga Kawenkene Mr. Alaje. Mwalimu Mathias Mpuuga Nsamba Lupu.
mukuugira ebiwojjolo teri amukwatira nsawo be bali mu meeting eyo mpozi n'abali mu bisenge nga bawuliriza n'okwagala okutegeera ki ekigenda mu maaso. Lwaki meeting eno yaliyo era lwaki bino bigenda mu maaso? Ekisooka kikino kakibategeeze mutegeere bulungi nnyo. Bano abasajja bagezezzaako buli ngeri yonna esoboka okukuba mwana mulenzi Robert Kyagulanyi Ssentamu buli wamu wabula balemeddwa. Bagezezzaako musiga ettoomi nga ku kabinja k'amayiga tekuli awana Kyagulanyi. Kabeera empuuga munnange ekiradda mu kakkoliro n'aseka n'asirika. Yoseri nga avujjirira n'abalala. Ne bagezzaako emirundi egisinga omungi okwagala omuttaagaanye. Ne bamugaana okutambula lwatambuddeko ne kiyitirira. Kati bano abasajja nga banoonya butya bagenda okussa Robert Kyagulanyi Ssentamu wansi. Kati solution gye baleese y'ey'okuleeta ekigambo kye bayita federal mbu bafune kubanga Museveni mu meeting eyo yabagambye the fact is na losing credibility, na losing following, na losing omukwano gw'Abaganda neetaaga okudda mu Baganda naye enkomyewo ntya. Bana bampembe bensomye ne bajja mugamba ffe tulina pulaani esobola okuzza Abaganda mu ngeri yonna esoboka singa tuba tuleesewo pulaani ABCD. Pulaani gye bamugambye bagiyita federalism oba federal system of governance naye ng'ate si federal. Kino kiwaani ekiwandiike mu ngeri gye ngenda okubategeezaamu. Tutandise. Mu meeting eno pulaani gye baleetedde Yoseri yabagambye nti sikyalina muntu anjagala mu Buganda. Nkoze ntya okudda mu Buganda okuba nti nina omukwano. Abantu bensomye okuli Robert Mao, Peter Mayiga, Poga Mathias n'abalala ne bamugamba ffe tulina programu gye tusobola okuba nga tudraftinga Abaganda tubumanyi bakyamuukirira nnyo kasitoleeta ekiboozibozi n'okibaguza bajja kudda. Era ne bamugamba tusobola okuleeta pulaani eno Abaganda ne bagifollowinga era n'oddamu n'ofuna laavu ey'Abaganda ne bakwagala. Olwo Museveni n'abuuza pulaani ki? Ne bamugamba ffe tuzire pulaani ey'okuleeta enteekateeka ey'enfuga eya federal tugambe tugenda giwa Baganda naye nga federal eno si federal original wabula federal enfumbe oba enjingirire naye nga federal tubalaga nti yeeri naye nga ate mu nteekateeka federal ndala. Yoseri nga omanyi nti amegerera nga gwe banabba mu katale nakkiriza enteekateeka eno. Omanyi Yoseri kwoli, mukazi wo kwoli, Mayiga kwoli, Mpuuga kwoli. Abasatu bano okuli Robert Mao, Mathias Mpuuga Nsamba, Ssaalongo Gamulengejja ne Mpuuga ne bagamba nti bo bali determined nnyo oba balina ekirowoozo era bamalirivu nnyo okukuumira Yoseri mu buyinza kubanga nabo bye bafunya bifunye ku mulembe gwe. Abasajja bana basatu bakola ki boogera era nga tebaagala ave mu buyinza. Ne bagamba nti bo bagenda kukola ekisoboka kyonna mu wiiki gye bujjako entono nnyo Norbert Maobe ye minisita wa ssemateeka agenda kuleeta bbiiro ku ssetteeserezo w'eggwanga parliament nga bbiiro eno egenda kuyitibwa federalism etebulingibwe mu parliament eteesebweko naye mu kuteesebwako kuno ensimbi already zatandise dda okuyisiŋŋanyizibwa mu mikono eri ba MP abamu naddala abali ku ludda olulowoozesebwa abantu nti luwakanya so nga ate teruwakanya bajja kukola musimbi era ng'abantu bano basasuddwa dda ensimbi era nga basinga obungi bakkiriza dda muuvu eno ejje. Omuntu agenda okusooka okukkiriza enteekateeka eno mu parliament agenda kubeera Mathias Mpuuga Nsamba mu parliament ate nga yagamba leader of opposition era agenda ogisupportinga olwo agobererwe bonna abamulya mu ngalo olw'okuba nti akasimbi weekali gurupu mujja giraba ebyange mbyogera ng'omusizi agula essiyani nti ngenda kuliirako bantu bange. Tugenze mu maaso. Oluvannyuma lwa bbiiru eno okutebolingibwa mu parliament
Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga ajja tandika poko obaka weefube owokutambuza ekiboozibozi ekya federo mu Buganda nga yeetooloola ebyalo emiruka egombolola zonna okwetoola mu Buganda era ndowooza bwe mbaseerabidde yatandise dda n'ebizinga by'ebivuma bwe mbaseerabidde yatandise dda mu bizinga by'ebivuma mayinza ebyange nkusuubiza ningenda kuleeta information naye njikuleetera yatandise dda campaign eno nga yeetooloola era nga ekigendererwa kye ekyekusifu. Wasanya Peter Mayiga ajja kukola kye tuyita Buganda Tour Preaching Federal. After there, oluvannyuma ajja genda mu maaso okwetoola ebitundu by'eggwanga byonna ng'agenda atunda emboozi ya federal mu bantu ab'enjawulo okuli mu Buganda n'ebitundu ebirala ng'abaguza ekigendererwa abaguza idea eno eya federalism. Naye ekisinga okusesa mu bintu bino byonna Mayiga bw'anaaba amaliriza okukuuta akadingidi ak'emboozi ya federalism mu bitundu gy'anaaba amaze okuva ate mukama we Yoseeri yajja okuzza olubu lw'ekigere ng'olwo Mayiga Mpuuga Mau bamaze okuseetinga endiga zaabwe ezinaaba ku mukolo ogwo okugamba Yoseeri munnange twagala federo nga bwe watusuubiza era Yoseeri mu kwebuzaabuza ng'afuka anaaba oba aloga mujja we ajja bagamba nti nze federo gwe mwagala Abaganda bamusabye ate nze ani agaana oba wadde olwo nno kikwatagane bulungi nti Museveni akkiriza okuwa Baganda federo kino kitandike okubasugumbiza nga bakimezezza okw'omusana nti Museveni yoyo gwe twali twagala okuva edda kumbe eno programu yonna bagimanyi bulungi nteeketeeke bulungi nga yakusuula Bakyagulanyi Ssentamu nga bakomye omukwano gwa Museveni nga nabano bennyini bakimanyi bulungi nnyo nti kye bakola kyennyini kikyamu. Yoseeri ajja kugamba bugambi nti obuzinze sinze buzibu bwe mba mwagala federo ekyo si kizibu kyange era federal system ongibawadde era mugifune ng'era Honorable Mpuuga bw'agambye Katikkiro bw'agambye Minister mamawo bw'agambye so federo ngibawadde yatambule agende alekenga bano amaze obateeka mu mundu so nga ate bo kibatunula kirala. Ekintu kino mukyetegereze nnyo eno fake federo egenda tunula oba egenda kuba yeefaananyiriza n'enfuga eya LC system era mu biwandiiko bano bye badraftinze egenda kuba nga ekavalingiddwa oba ng'etunulanga oba ng'eyitibwa LC system of governance under federal. Enkola eno eya federal ey'ekifuula nnenge gye bagenda okuleeta ejja kuba nga erabikanga eya LC naye nga mu katabo n'ebiwandiiko Dronizan bye byalabyeko ejja kuba munda mulinga ebikkiddwa mu nkola eya LC6 system of governance ng'era ejja kuba ya bikukujju so singa bwe mugirowooza banagiyita. Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga Nobert Mao Mathias Mpuuga Nsamba olwamaze okukola enteekateeka eno Yoseeri buli omu yamusimbi akawumbi k'ensimbi era bagenze okuvaayo nga buli omu abuuseyo n'akawumbi kamu be bantu basatu yabavuddeyo n'obuwumbi busatu obw'ensimbi. Ensimbi zino Yoseeri azijjawa z'ensimbi eza supplementary budget zibawa buli luvannyuma lw'emyezi 6 zibongera ku State House kubanga zirina okugula amataka okukyusa ebyobufuzi n'okugulira bonna babayagadde abagulirire okuba nti bayisaawo ebintu bino so buli muntu yavuddeyo n'akawumbi k'ensimbi akamu bwe bumbi bisatu bayawukanye nabo bwe baganiriza bonga na kuzomwezi ezo zembategezeza nga bavudde mu State House era project eno egenda tambula okwetola Buganda ne Uganda yonna. Mu bano abasatu wakati wa Mpuuga Mathias Nsamba wepo ne muganda we Saalongo Mulengejja
omu ku bo alina ekirota nti yandifuuka gwe tuyita governor of federal in Buganda oba federalism in Buganda ku Mathias Mpuuga Nsamba ne Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja. Omu mu biwandiiko bino yandifuukibwa governor of federal, yandifuukibwa governor of the head of Buganda Federal, the head of Buganda Federal System in Buganda kwabo ababiri. Mu lujjudde lw'abantu ekintu kino kigenda tunula mu kirujjudde lw'abantu okuyisa ebintu bino byonna abasajja bano abasatu okuli Robert Mao, okuli Charles Peter Mayiga ne Mathias Mpuuga Nsamba bajja tunulanga oba bajja twalibwanga abazira mu Buganda abalwanye nnyo okuleeta ekyo ekiremye bannabyabufuzi abadde mbyobufuzi okubangalyo nabo ebbanga lyonna mu Buganda abadde boogera obwogezi ku federo nga tebamuleeta so nga ate bano nti federo bamuleese naye nga si federo mutuufu. Kino bwe kinaba kimaze okusambibwa kiba kitegeeza nti omwana muzzukulu wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu politically bamaze omukuba ettale ng'omugere gwe bamukubye gwa mbalaasi ogusembayo ebyobufuzi kubanga bano bajja kuba bamaze okwegulira erinnya mu Buganda nga momenti Abaganda bakyamuukirira nga bakimezezza okw'omusana. So nno mu bino byonna bye bagamba mu kibooziboozi ky'Amayiga n'Empuuga ne Mao babakubye Robert Kyagulanyi Ssentamu political olw'ensonga nti Abaganda bamanyi okwaka ng'omusana oluvannyuma bagenda okujjukira nga kyebabaguzizza kifu. Kale ndowooza mutegedde bulungi nnyo. Era ne mbajjukiza nti Yose eri ono